okonya akayimba okamanya akemba bakaita circus kavute wa Fred Sebata ngaro ne Matendo Band so mukasera kano tuli kusoko ya corporate era ndowuza bagiyisiza ne basanyuka ennyo so kwachi nkubi akayimba ako now the information mbwate gundi ayinawo Sebata alinawo yabyanswa Moze John atuwereza ku message aliwa Tevin Jonathan Tevin agamba chi TV Afrijali omanye jo twabadde awo mutunyuke Fridays ne abana ngabo yekoze ebintu abana badigize bakampasa bijujulu bibera okoze kalima akasha Afrika okoze kalima obuzindalo togulina ke kaliwo ate yayimba nga tayina muzinda ani yayimba alima na makulu naye nga tunyuke Fridays Jona atutumye musajja waffe Jona Tevin ekintu akikwasaganyiza hada yakonye dance twabaddeyo ne tuminuka amasejjere makanzu Debra yabaddeyo ne banyenyo obubina bati sejje balinge sejjere ingire kati kyabadde gundi kansokere ndowooza wa musajja wange ensonga ya corporate wagirabye ne basanyuka ne babinuka amasejjere ye pazo nalabye mukambwe soka nzijawo pazo no tamujjao kubanga byayogedde sibi ebyenkomeredde you know zino ziri just amendments corporate ne difficulty etteeka nga president amaze okusako omukono katiba kyali mu nnongosereza obuulyawo so mu ngeri yonna bagambe etteeka lya IC nedda just kubulako omukono gwa president bino omanyi corporate si kintu kya kwogerako bwogezi ne mukirekawo corporate kintu kigazi simanyi lwaki abayimbi bo balowooza nti kiri ku bayimbi bokka okitega so buli muntu omuyiiya olina okubeera nga corporate nekwatako so kati abayimbi era nabye abantu bangi nga bagamba nti tugenda kati naye tutaddamu kuyimba radio ne TV zigenda kubeera nga zitusasula okitegeera so abayimbi kyebalina okumanya nti waliwo kye bayita URSB olina okulijesalinga ne URSB yes kati kye bayita nti nga wonookera ku makya n'ogula ettaka oba n'ogulawo kampani yo kati kitwale nti ku kyabayimbi obeera otya ne copyright because abayimbi bangi buli muntu agamba okay so fanga tunagendeyo yonna copyright ebaddewo ne copyright ebaddewo tebadde yakulijesalinga ebadde it's an automatic copyright nti woteka oluyimba ku YouTube nze sikirizibwa kulujjayo kuteeka ku yange lubeera copyrighted already era osobola kunstrikinga kati wano byazze mu mpapula omuyimbi ali yawuliriza copyright agenda gifunamu atya ate agenda kufiirwa atya nti wano mu kaseera kano kyetulimu nti URSB nga Uganda Registration Service Bureau registalinga ekola registration bebagenda okufunamu batya nti wali mujja kuyimba oluyimba lwo bakugambe tigenda mu URSB ekoleki ekola registration eyo okuwa ekyapa katugeze nti omuyimbi olina copyright ku luyimba olina ekyapa ky'oluyimba lwo ekitono ennyo ziyinza okuba miliyoni nga 7 ekitono oba kale katubalire mu miliyoni 5 bayimbi bameka wane Uganda nga ne music gwe bayimba sound babira abasinga babira bazikopye mu Jamaica babira bazikopyewa kati womala wano mu URSB bajja kulimba limati okay Uganda register ofune ekyapa kyofune copyright ne jukira wojesalinga mu URSB naye eyina kibayita bayita alipo kamalo okibanyonyola wano muyimbi tebayongedde ku myomyola mu myomyole alipo eno eringa onogamba nti African Regional Intellectual Property Organization ekola katugeze partnership ne URSB nti abayimbi URSB bemala okujesalinga wano mu Uganda ekola partnership nti music wabasobola okuzanyako mu area ebweru okitegeera nti ojja wano ojja kola registration bulungi nnyo gweyo but ko submitting music wo mu album oba intellectual African Regional Intellectual Property Organization nga bagamba nti music ono ngate tesobola mu copyrighting tasobola kubiwako kyapa ekiri nga music tasobola kuzanya Nigeria nti tosobola kusoloza Nigeria
oba Gambia oba wa nti music tali gundi tali original okitegeera ate abasinga kyekiri kye wagambye nti abasinga bakwata music bakuba mukube wa bidandali nti bakopa abasinga tukopa bukopa bakopa mu Nigeria bakopa Ghana kati agenda okufusing ekyawano Tona Tobago ndeta ku muzabibu ya bulima yes kati ngabola bakadodi kawano kati bayimbi bameka wano Uganda abayina sound ngali original ajjo kuba wesa copyright nti batono fena tuoza bonna boza muki kifana Nigeria ina sound waabwe nga bamukoze bukozi waabwe wane wafe Uganda mbulyayo omuntu yakola nke neche twagezako tembete chafe cha backsiraga bachi kuba nga mu fusion z'abakolo atanga nacho bajja mu kadongo kamu mu rwaga muki nakola kimu nakola so mu mbeera yonna omuyimbi agenda kufuna atya mu copyright ate agenda kufiirwa atya Radio Net TV kyebalina okukola kufuna certificate ya katugenda CMO Collective Management Organization wani waffe tugirina gye bayita UPRS ate ababbi nga tetulina bakugenda ye nti UPRS eno ogiraba ye Collective Management Authority ekkirizibwa okusolooza mu mateeka nti gwe omuyimbi ojja kuyimba naye tojja kukola tomanyi engeri gye bagenda kubontalingamu mu bbala bagenda kukola batya biki kati obwo buvunaanyizibwa bwa UPRS nti ejja kufuna bu tracking machines egende ng'ebupressinga weeyagala ng'era weebadde ekola kubanga at the end of the month UPRS kimanyi mwami bbala mu wanaasasula nga 3 nga nyanga mmeka kubanga azanya muziki wa bana Uganda kati omuyimbi kyalina okukola kiri ekintu kimu olina kubeera nga sindaba kutuukana ku bayimbi nti radio wano zirina kufuna kye bayita certificate ya UPRS of course kati wafuna certificate yo radio ebeera ne mandate ezanya music yenna gwekola ki weeyagala kubanga at the end of the month bakola ki babasolooza ate ba DJ kati ba DJ mu bibale gye tubinukira amasejjera ebo bonna buvunaanyizibwa bwa UPRS kubanga omuyimbi tosobola kugenda abayimbi nze gwe bagenda tula ne copyright zaabwe kati UPRS esobola okuvuba DJ nga akubye akayimba kashiba ate kati DJ ofuna otya music awo tulina okugenda nti DJ naye agenda kubeera ne license okuva mu UPRS emukiriza okuzannya music oyo gwazannya okitegeera badija abakuba kwanjula mabala yes era kati ojja kulaba nga n'okwanjula kutandisa okufuna ba DJ nga DJ tebakutwala kwanjula kuba music nga tulina certificate ya UPRS kubanga at the end of the month babeera osasula omusolo oba kitegera kyenkugamba nti DJ tetujja kuchuzinga lando omule nti oli DJ yasinga okuba ebidandali tutwala oyo DJ Sawanyana nga wono gamba nti ogenda emengo ne bakuwa certificate ya Buganda kati ne DJ nga tonnabakuwa mukolo gwange olina okundaga certificate ya UPRS ekukiriza okuba nti ogenda zanya music oyo ku mbaga yange zo wembaga obutabeera sabotaged kitegeeza nti badije bagenda kubeera nga bali streamlined bulungi nnyo kati bano ba junior natolo junior kati abo bubakeredde mu mbeera yonna esoboka na DJ onabo wembaga nti omuyimbi kyolina abayimbi kye balina okukola bagenda kutunda intellectual properties bagenda kutunda music waabwe wamuguze Radio Net TV batya nti omuyimbi kati kusenga bigirisa jakera ku machagambe hanze music wange muwadde balamu kubanga boyagala wakati nayi abantu banantegera batya nga radio nga music tebamuwulidde ku radio ba ku TV nze mukube use me nembo esigambe evident omuyimbi omunaku industry agifulume naye mbu waliwo abagagga abeeteeseteese okulya mbayimbi be Uganda balina sente zaabwe zitotogala kubanga Uganda Twins weziri waliwo abantu abaalabuka edda bino byetwogerako leero nga babiraba ne bagula music w'abayimbi ngera mu kaseera kano be bagenda okwongera okufunamu n'okulinyunga contract kati watya nga abantu abo be basooka okikola ate ne basalina etteeka nze okusaidi yange nenya gavumenti ya wano nti esusiza okwagala okubba munansi nekatagga buli wamu wonna bwakya ku maca n'entwa n'abakulu ba UPRS abo ku nsonga za about music industry wa Uganda nti mukuŋŋaanyiza omusolo gwa music wa wano kati Museveni ebbanga lyamaze nga likukulembeze bwa wano lyebbanga lyamaze nga kuŋŋaanya omusolo gwaki batandikira kubase badduka batandikira wamu kola ki okuŋŋaanya ne mbagamba kale isoke njagala ompeyo ngambe nti Muzeeyi Mukaabya afuna sente meko omwaka wano
takozadde miliyoni 2 ngazijjawo osegera bwe wajja ku maca namusanga ali ku mboona ya otegera muyembe teri kintu kinuma teri kintu kiba ku UPRS nti bakuŋŋaanya omusolo muyitirivu nnyo ne gutatuuka waki uje kuina yes ne batakomaawo balese etteeka lya corporate temusomesa yadde omuntu n'ogu bana abantu nebana abayimbi ababinusa amasejjere basanyukira badde bakimanyi kati katonda abadde mwene ensonga tebanga kenzo yagadde oluzungu bannange mwabasanyuse kasooka enkibagambe mwasooka ne mutunda lweti zammwe wasale zonna mwamuguza ennyimba zammwe zonna jana ali mu sente bomala okumuguza ennyimba zammwe zonna ye n'agamba kati kampise corporate tugende katono nnyo kati board example jeno yagula ate ennyimba zino muna Uganda atutegere bubi akeeya ka covid we kajira buli muntu yatagala yakunjawo matembe yangatembe gwe janguza ennyimba zo sebata n'atunda kamiliyoni n'atunda abatunda batunda kati muso waliwo kirimu abaliwo mu regimes ziri bana abasajja abagulanga music balusini bakasiwukira nagula alubamu nti nguza alubamu ya Mama Mia nguze Necklace ezo aba igozi biki eze nyimba bano alubamu ze bagulanga abasajja abo tebazina ko rights komaawo bana abayimbi bonna batuna mu bukyamu kubanga yakera ku maca n'aguza kasiwukira albamu ye nti nje kuguziza abasajja kasiwukira bagana studio ye nga woba onoogulewo oluyimba olukolerawo we nawulidde mayinja otegeera Dr. T n'amikisinga n'asasula buli bills n'akuwa emiliyoni zo 6 n'omuguza albamu eyo n'akuwa 2 yeso cheka kataimu etuuka yagamba kati mbikoye nguzani n'aguza Brian X Zone ku 075 Brian X Zone yajjanye mu gospel osegeera naye n'akola ki nenga wonna babakwata bujjega butamanya music tebatunda rights zonna music batunda ko banga ndiguza ke emyaka 10 bano batundanga rights zo nango obwavu osegeera kati Exxon abera wawo tape zigwako moswanzija tugenda mu CD nedde akata moswanzo ndi musa katukomeo katono naye ogenda bera ngoita ku 075 M03 oba 03 ngambe 03 tukomo katana yes watcho no tunatero kuva wano gabe ita ku 075 M03 tubenga togera ebigambo amudakikemu muswa wunzika fune yabakubi amasembo batono tuveu okay ngampunzika mbadde gamba nti twava ku mulembe gwa tape ngagulo kasuukira Lusindi ne Brian X Zone kati awo system bwe yachokaida mu CD mu CD awe najira nga buli muyimbi akola oluyimba tamanya lutose lutem embala lutose lutejiya kati awo ngaze ntambuza nga situunda bali batunda nze nga situunda olwontekayo muyimbi afune erinnya asobola okuyimba ensi nedda ku flash era nga wendi bwe byakyuka nedda ku digital wise mu kujja awo sale wakola ki wayingiramu ne bakola Yugatuni ntuula nabo yagula ezono yes yakulezo muneza kamiri bani baji nyo batu nyimba zaabwe awo mukujje bagamba nange nze mbadde side yenu tukwatagane ne abdumrasi ngai ne kimotoka ekikana amazima nakisanga kati muswa bano bagundi ba DJ Ericom bo bali bugundi kuba nalabye gift card abamba bate bate bo bakola ki bo babba bo badde batandika child bakola bayina mudda ndesakola app ne gomanyo mujafuga otegera ndibe ekintu bakibanga mbuki kati tukulyetinga tumuda tubenga esobola buli muyimbi okuyisa ku music we nga kuomujja ng'oluyimbo olugula siringi 5 ku app yaffe olugula 5 nga direct ku account y'omuyimbi zigendako nti twasettinga ekintu wabanga gwe muyimbi gwe muwandiisi gwe producer wali system ekola ki ebaawo tekamu nti nze muyimbi nze gundi kati buli sente yegenda bweti egenda kuki ne government ekola ki abasajja ne bakirwanyisa abayuPRS abalaba bakutte mu ki njafuna olunaku nkyaze ku muswa ani aliko sebo mwe ali kutuweereza nawe okuwuliriza musajja talya ku ntamu emu ndi eno kigugo gombola yesi olya kummeka kunya ntamu zonna nziryako daliza kakati sebo omulamu ogwo mulungi
naye waliwo kati ffe osinga n'omuntu mukyalo eno ewaffe ng'akoze embaga ye naye nga dijja agenda teekamu fulaasi kakati oyo ye tugenda mukola tutya ate ennyimba ezo zifuna atya okujja ku flash andi kati bagenda mukwata batya ye kyagamba banamukwata batya wajja bawo mechanism alo abakabi sebo je baliko banaye mwe bali kuweereza no okuwuliriza amanya gono gy'osinzidde amanya gange zetawanyi Joshua ndi wani mukono amanya gange zetawanyi Joshua ndi wani mukono agamba ki n'abantu promota tuli bulungi nnyo n'abantu promota w'emukono yakwezera omuyimbi Mr. Firo alina akayimba yambanja akayimba akakutte iggwanga lyonna oteesa ki kakati nzikyenteesa ekisooka ddala baganda bange musoose mukuba mukawo Kyagulanyi banaye ne mukuba nnyo ne muyizaamu eggaali osiimye mukuba nnyo nammwe muli kupakitole namba oyo asiimye webale kusiima taata no abasiima halo oyo asiimye era yabagamba okubagoba owalozera manyinowera baba manyinowera ddama ozuzudde olunaku naawe kale halo sebo ayinza okudda nawe okuwuliriza mwebale puroguramu egye muliko nungi nnyo webale kusiima taata ono yogedde ne Hannington Bwambale ow'ekyebando yesebo naye nze eteeka eyo ndi mukuwuliriza balyogeddeko nnyo naye ate nze ndaba eri etteeka liyinza tereera kwata kukundi sebo kale abadde ateeseza bulungi halo netiwaka ebiyofo sebo ono sinaipa kyamusikalagala busiika mu luweero sebo munnabulemezi yesebo kakati nze neebuuzaamu kisoboka omusolo gukendezebwa ku muyimbi wangi omuyimbi omusolo ne gumukendezebwako kyakiba kitamuyibe ne babeeranga omusolo we gubeera nga guli ku buli paati promota maneja kisukkamu mwekiri etanzania ayimba bakaita wolewo eyo audience erimu East Africa okusinga era bana Uganda basaka bitegedde Kenya Tanzania abasaka bagambe nebyayimbye tubitegedde mwekiri etanzania manya okusinga toyinza nakifumiitiriza akayimba kavudde wa David Lutalo bakayita lewo otunulira ekitone kye tuyina ekyo one of the greatest otunula artists embeera kati ebaddewo nalaba video ng'ali ku live ng'asoma enamba y'essimu bambuukinge abantu ne bagamba David Lutalo atuuse wano muswa omusajja kikye wamukola kati tusookere ndowooza ewa musajja wange anyway Lutalo is one of the talented vocalist between mu ggwanga ayimba bulungi ekitone kikwafu yes era buli kintu kyonna kyabaleese nabaga nti Lutalo bwe bamu ku bayimbi abasinga okubeera abayiiya nti ne title ya music we batugamba nti amanyi okuddayo omanyi batuzaala waffe eyo Luweero bayitayo mu kiwogozi nawe Luweero ate maama we mumanyi kati maama we lwakuba bino ate biyinza okusawundinga tebijja sawundinga bubi maama we aji anzaala y'omu ku baamudedezanga era senga Lutalo muganda wo aji yayitamu aji yamukubanga nnyo manyi maama we nekati ndowooza gundi ani Lutalo alina okuweera ddala ekitiibwa kitegeera ate n'ekirala nti maama ye mukyala musiraamu bwemu ku bakyala abalina eggonjebwa tayita ku muntu nga tamubuuzizza bamwita Hajati Mastuula Nassaazi ate taata musajja Musevenisidde ye muzeyi Robinson Lujja mbamanyi twawulabye bangi eruweero eyo so bantu balungi nnyo okuviira ddala ewaka so Lutalo okuyiiwa kwe kw'amaanyi ate music wamuwa obudde naye olumu bigenda ne bitabukamukko kubanga n'abayimbi ab'amaanyi ennyo bibatabukako management eno egenda n'etabukamukko kubanga Lutalo abantu abadde bagobera music wa Lutalo okuvya ddala Kapapaala azze ayita mu management bangi bakayemba solo baniono gayo omweru kayemba solo twalinawo kijambo yes kijambo kati ekyo nja kuba ntema njawule management kijambo Nasa kati Kulamani kati Muswa so management ezze emusumbuwamu
muko mungeri mu bendala but is a good artist ate awuliriza tino betumugamba leero so ko amplifying nagamba okay kati netaga kino so tuleme kukuba David Lutalo nga tumukomerera lwachi yasomye namba agudde Lutalo tasobola kugwa kubanga Lutalo abantu abamanyi music wa Lutalo akyali mu beyi eri ya waggulu ndi yasomye namba ku live naye segama nti yataddeko nti the price tag yabadde ayayaana nedda Lutalo tasobola kuyayaana Lutalo y'omu ku bayimbi abayina ssente ate bayinvestinze okitegeera y'omu ku bagagga wano ayina sagala kwogera bya bugagga bye wajje biri ayina enanasi naye Lutalo eruweero eyo ayina yettaka ate omusajja akoze investment ze okitegeera wane gundi wano be bamukoze ku bezidi bye wano Matugga ayina wa maka nalabawo yes ate family ye etambula bulungi nnyo nti bire byamusumbuwa muko ebyashaloni walukagga tubimanyi bulungi nnyo n'ate abaana babaweredde mu masomero amalungi omwana w'omukulu ye Scott omulala ye Chantel basomedde kati Scott alabika awezezza 23 akuze Chantel alabika ali mu 20 Lutalo ali mu oba 2 ekito kifaako Lutalo naye ayingiraana sigokka nati just agayingira so musajja mukulu ujuwe yennyini ono musajja mukulu so Lutalo ekimusumbuwa muko essaawa zino ndi musanyufu nti yafunye musu ono musu was good. Musa is a good promoter ekyasinga ekinnuma ogundi musa we yalinga ku Lutalo olaba ebintu byonna biri mu line ng'akolagana n'abamawulire nga takuba kati nti Noli Guy yali tamukola bulungi nnyo Lukwago Ivan nti yali kati Lukwago byamutabukako sagala byogera wano naye yagenda ali mu Canada ali Canada so yalekawo omuyimbi nga ataga yali ali mugundi ali ku climax bwata ate namuleka kati bano bamuswa nga bagenda dda bali mu bintu nekaso okembuuze nga tetunayongera nnyo waliwo ekivubuka kino ekimbanga ye nekikotoka n'omutwe ngaye kyasala fani mbukikutte ebivulu bya Lutalo yo mu byalo oyo lo budget kyeyagala mu byalo lo budget Lutalo tetumuyinaako buzibu anoonyesa famire ye kyakulya webuli ate ne Lutalo talina bano ababandi bagenda ne bakireeta saba gisemu abayo Moze kati ngono bwagambye David okugaba enamba y'essimu teyagigaye mu bintu kati bantu banje badde bakosoya omwana okubukinga David fake David nga babukinga fake David nekyamufaanana kyole ne balowooza David yakoze eki kwe kubagabira enamba ekigun phone number yemu kwayita okuba okolaki kuba David talina gundi njawulo na Natolo Stabwa be bantu abakuba emikolo weekend ku weekend so muswaya akiri yalinze ndowooza kino ekyokugaba enamba bangi bavuddeyo ne bagamba yakikoze yagwa embeera yamuka David tagwa nkoko naye nga wakiti management tebadde bulungi nze mbadde siri mu ggwanga ate nga Ivan yagenda omanyi abasinga tebawula manager na promoter wana abasinga abayimbi tebalina ba promoter baabwe balina ba manager abane wakoma kati nze mbadde promoter wa David okumala emyaka almost 2 manager yani promoter yaliwo promoter kati nganze ndi wano tinze ndonga David etuka nyumba ku nyumba kuluji muntu ku muntu nti kale Moze yandivumye David Moze mukwano gwange tamala gavuma David amala kungama ati Moze wa David yakoze ABC kiri kitya nemwa ife entuufu nabanga yogere ekintu ekituufu so kati ba manager abasinga tafuna chance kumanya ba presenters baneno ba presenter ba YouTuber kubanga bamanye ekituufu ku muyimbi kati nze nimikwano gy'abano ba presenters kati ngabo no budde ndonge evuze manager taliwo omumbi taliwo naye ndonge kola ki muntu ategede mbulewo wali yes kati wona komyewo nengamba ida musajja yankamala okudda muki mitambo era ndonge nakudda mu ekyuke endongo yegenda kudda mu bantu mujagali tusubire David Lutalo wa ujuwe kati wakyusizaamu ku system manye kati buli mwaka system ekyuka mugenda tutambuliza wakati kati mujja kuba mumanya David omutuufu omuyimbi owaddala ndekati Uganda yamutegeera fine kati East Africa no bamwe just yali introduction no kati Uganda yamutegeera David muyimbi kati wagane East Africa mu Luswahili bani bamanye nti Uganda wavaayo muyimbi instance eri emu kubana Uganda baliita tima na butagaliza nti David ebucha kumacha na crossing akube Tanzania bwato bawa abagamba akayimba sibitegeera bo bagala uguri David asigalawo so crossinga nenga fe chance yafe kubanga Uganda and Kenzo wa crossinga David akrossinze bani kitu yamba nyo kubanga ensi yafe efoka yama no kuleta ensimbi uzijjero zirete yes okay
So embeera bweto bweri aku David Lutalo ndowooza promoter Muswa asize bulungi nnyo ekifaananyi n'addamu n'ebibuuzo ebibadde biwanuuzibwa ku TikTok nalabye Umaru Kiseka avuddeyo ng'agamba twabagamba mujja kukiwulira abo tebalina kye bagamba abo tebalina kye bagamba abeera mu Johannesburg akola mulimu ki kachaliwo ndaba entumira gy'omuntu omuyimbi oyo manyine wabeera akola mulimu ki ali bubi nnyo nedda akola mulimu ki sijja mmenya mulimu gwe naye manye lwaki bakubeeja abannaabwe Kiseka avuga uba baira yavuga uba kati omuntu avuga uba mugeze ku David Lutalo singa uba ya motoka delivery ya bamuwamu kibaluwa Okada. ali kukada asikamuliro amanyira muyimbi asikamulira amanyira muyimbi okada nakakane abo tebalina kumanyira abantu abo nedda abantu abasinga balowooza nti ate olaba Muswa abantu abalina omuze olw'okubeera nti bawagira Mwami Kyagulanyi bo buli omusebo beteeka Mwami Kyagulanyi nga bavuma abantu abalala by the way atula bwati n'avuma bw'otunuulira laini ya David Lutalo n'ekyamukubya bantu basavuwaza nnyo tetujjafuna akadde mbayo ku story nga kubanga abantu abasinga abo tebamanyi kwe kyava abantu eyo story basavuwaza nze yaliwo obwenti ng'etandika kituwe tukuwadde obudde story yamukubya twali mbalala mutereevu show ya David yali mbalala nze yali ku mulyango bwenti ne wajja emmotoka ya kibina ng'erimu aba SFC ne baagala okuyingira mu show ne mbagamba mpe ku tiketi yammwe ne bangaafe tuli basirikale etusasula ki tetusasula tuteeka okuyingira ne bagamba eno si balakisi kino kivulu njagala tiketi eno si nsambya military gundi ne baddayo ne wajja drone enjeru ne bagamba ffe tuli bakulu ositegeera olwo tutwala ku statement Lutalo ze yakolera ku stage sumulula ku stage David emmotoka ye yali mabega waki wagundi drone eyo ne bavaamu ne bagamba ffe tuli basirikale tuzze kulaba kuki ne bagamba tiketi ya mutwalo kobbo yamuda kobbo sebo ffe ba SFC ne bagamba mbagambye twakirialinze poliisi na buli kimu n'amagye njagala sente temujja kukola ki temujja kuyingira David n'avaayo mu motoka najja naga buzibu ki konza bano bagambye ba SFC nayenja abakole ki basasule nabagamba mukwatagane n'oyo kuba yakola ku ki ku mulyango awo muyingire kwa omuhaje mutuufu y'omusajja kobbo kale bakwata sente ne bayingira munda David aba ayimba bakola tebo yabe mu maaso bati ne bajja kusite bagamba David twagala ogamba abantu nti encha muhoza ali mu kisaye wali osegeera bajje bakole ki bajje bonna David nasaka ngayimba endongo nedda kusajja omusirikale n'agamba gamba abantu bo nti encha muhoza ali mu kiki mu kisaawe David na stopping abwate ebidongo n'abagamba siri mu nabyabufuzi eno nze kuyimbira abantu bange owulira show si ya byabufuzi Umaru Kiseka ne bakolera eno show si ya byabufuzi ndize kuyimbira bantu bange naga tugende mu maaso kati bana gundi abanupu bo bajja mu kigambo ate twabategedde si banupu eno show osegera ne batama akantu ako ne bakuba omusajja osegera bubinyonnyo era be babadde basagambiza wano ng'asoma ennamba amanye kiki kituufu tolewe David bedangana ye kati ekinvumya kati waki bakakyusa bwe katyo bo bakubanga bagamba kiganja kyokka ate nga mmoze bw'otunuulira embeera David Lutalo n'obuyimba bwazze ng'afulumya obulago obumu okitegeera bulungi ensi yaffe si bwetyo so bwakola statement eyo nti siri munnabyabufuzi bo bano abaana bagifuna bulala buli atali munnabyabufuzi takkiririza mu kibiina kya bo basalamwako era ne batandika okkuba bo bagamba either oli eno oba oli eno bwoga nti toli munnabyabufuzi oli ku saidi y'abanyigiriza toba matakombiri kwe batandikira onyigira omusajja anti obugaba eno n'eno matakombiri kigambo kya Luswahili omulaba bwagimuyige nnimi njagala muyige nnimi
njagala muyige ennimi. So story bwetyo bwe yali muganda ngo David tamanyi kuwogera. David ye muntu so wa bigambo bingi nayagala abantu muga oli muyimbi nze kimugamba oli muki muyimbi yanukulira mu music nakola akayimba ka babongote gasampulinga babongote ina kababongote bali bakakubira abani ata ababongote abo akubidde bakiseka bana bakola abamala abalabe bange badduse baduke babongote zene yagalenga bebase bakute ate kubuzeewo nga akakubira abo abali bamugerera ebigambo namugamba omuyimbi tayanukula ntalo na bigambo oli muyimbi kolima nze mugamba nakola oluyimbo babongote era ye project inzinganze jena semba ko nengende ebweru nogenda esausi nafulumya kayimbako ensi nekagala naye nga abajaji ngo omusajja obambi simu na byabufuzi si muntu muogezi ganja obadde okyatugamba effujjo ly'abaana abo balinga bakola batya effujjo ngera bwe nakigezezaako kino ganya mu kusooka nti bano abaana bo kye bayina kusinziira ku statement David Lutalo nga bwe yagikola abantu nkakasa nti bagijjukidde eyaga nti ebadde yakabi ebiseera ebyo twali mu kandanda w'ebyobufuzi nga bano abaana abagamba nti bali ku ludda olunyigirizibwa nga bagamba twagala okulaba ba influencers bayimbi bonna mugwa side ki bw'otayogera gwe n'osigala ng'osirisa oba n'okola statement nti nze siri munnabyabufuzi bo nga bakwambalizaawo nti oliwo NRM era okwo kwe basinziira ne bakuba lutalo ne bakola naye nga kati Muswa bwakunnyonnyola ekyaliwo abasajja baali bazze nga bagaffe tuli besefusi wali omuwozi agenda kujja muyiseewo mbantu omusajja n'avaayo n'agamba nze siri munnabyabufuzi kyekyo ekyaviirako mukubya so weetaaga okubaawo okusengejja ku muntu tuleme ku maaso ka bigambo bantu bayina emimwa bwogera kiringeza akasulubbana okategedde bulungi kibinyo banna n'enkyawa nuupu nganza omuntu wagikyawa yes wabubere kyaliwa nganza omuntu naye yali ekwagala simanyi kubanga okwagala kwanjawulo zitali mbagala nganza kubanga omukulembeze waayo yali kyaliwa nga amanyi ng'omuntu tegeera amanyi nga ki n'enjagala nuupu ku lwa Bobi Wine naye bwe nawulira naye abaana abo bavuma ng'olaba bali mugaati gobali nedda si mugaati okujjawo ekituufu bano bakuleetingawo ekyabwe ensi ne bagiraga ekifaananyi nga kiringa omuntu bw'alaga Uganda nti mbi nnyo nkyafu nga tatambulangako kuvaako muki mu Uganda n'agendako mu nsi ezimu n'alyoka ayawula nti Uganda nungi oba kati musolaba ekyo ekintu abaana abo kye baakolanga kyaleetera abantu bangi nnyo abaali mu struggle mu byaddala abaali baagala ekibiina kya National Unity Platform mu byaddala n'okusinga abaana bano kuba abaana bano bo batuna ebiseera ebiboogeza boogera ennamba y'essimu eri ku gundi okitegedde bulungi nnyo banange banange no jeni nimuwaŋŋanguse okitegedde bulungi nnyo kati omuntu n'avaayo nga wanuupu ebyaddala ne bamukuba n'akola ensobi asoboka okuba ffenna aboogezi tusobola okukola ensobi mu bigambo ne bamukuba kumubulizaayo so tukomawo n'ensonga ya copyright era ngenda beera nga mbaleetera akayimba ka Sakas okuva ewa Sebatta ketugenda okubeera nga tujja nako tulabe oba ye anaafunako mu copyright eno kuba baŋŋamba ennyimba yazitunda